Abayizi abayiga obusawo wamu n'abo banaatera okumaliriza essomo ly'obusawo ku ttendekero ly'e Makerere olunaku lwa leero babukeereza nkokola okwekalakaasa nga bawakanya ekya minisitule y'ebyobulamu okwagala okwongezaayo akaseera k'okwegezaamu okw'abasawo ababa bakafuluma akabadde ku mwaka ogumu kati ng'eyagala kukateeka ku myaka 3 nga mu kino abayizi bano bajja kuba bakola naye nga tebalina mpapula zibakakasa nga abasawo. Gavumenti eyagala ekusigaza emyaka 2 ekubondinge ng'okolera gavumenti emyaka 2 byonna babisazeewo mu meeting emu didn't consult us. Batudde wali ne bagamba manyi bano abaana bayingira tubakwate tuba imprisoning batukole emyaka 2 nga tubasasula sente zitwaga ate nga tebasasula sente zaabwe tezijja. Kati lwano tu representinga buli muntu abasawo bonna abali mu system n'abagenda okuyingira. Omuntu alaba TV eno tamanyi kigenda maaso avuma abasawo babbi eddagala nti bakuyitako naye kati omuntu akufaako ate nakulagala avunga muyala tana yadde 10 kwegamba embeera bweyimiridde wano abasawo basanso kyawa bye basoma kubanga gavumenti ate mu parliament bali mu kulya sente nnyingi. Okwekalakaasa kuno kutandise nga kwa mirembe era nga kutandikidde ku ttendekero ly'abasawo e Mulago. This commanded in the name of the President of the Republic of Uganda to disengage for this procession. Whoever would not. Poliisi ebadde abayizi bano ebalemeseza okweyongerayo wabula n'eremesebwa olwo abayizi ne beeyongerayo nga boolekera paalamenti. Olubadde okutuuka ku luguudo lw'e Nakasero wano wakati mu Kampala, poliisi eyungudde abawanvu n'abampi ne beezooba n'abayizi bano ng'ewaliriziddwa n'okubakubamu omukka ogubalagala. Naye wadde nga poliisi bakubyemu tiyagaasi bano bagugubye era ne bacankala n'ebyentambula. Wano ekire ky'enkuba kibagwiriddemu naye ne kitabajja ku mulamwa. Enkuba olubadde okukya ne poliisi n'erinnyegere mu nteekateeka zaabwe beemuludde mpolampola omu ku omu okuva ku poliisi. Y'omukungu Ekwaro Obuku okuva mu kibiina omwegattira abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association atutegeezezza nti bo ng'ekibiina bali mu nteeseganya ne gavumenti okulaba ng'ensonga z'abayizi bano zikolebwako. Twagala nti ebintu byabwe they are given priority, okay, because it's very important that interns are paid basasulibwe ate batandike internship enkya. Tugenda kusinkana ne President Museveni tumubule ki kigenda mu maaso, tugenda kusinkana ne Ministry of Health, tugenda kusinkana na ba intern tubagambe nti musobola kola kino musobola kola kiri musobola kola kino. Naye we don't want them to have a violent demonstration. Oluvannyuma abayizi batuuse ku wankaaki wa paalamenti ekintu ekyewunyisiza nnyo abapoliisi era ne beezooba n'abayizi bano ababadde basaba okulaba sipiika bamukwasa ekiwandiiko kyabwe. Olulemeseddwa poliisi basazeewo okutuulawo amabbali w'oluguudo okuliraana paalamenti wabula ababaka ab'enjawulo bazze okubawooyawooya omubadde omubaka w'abakozi abasawo Dr. Sam Rwomoki abagumiza nti ensonga zaabwe za kukolebwako. And then we can be able to assist them because as you can see, they are the ones who are in the hospital and they are the ones who handle most of the issues and Oluvannyuma bakkiriziddwa okuyingira paalamenti ne basisinkana akulira akakiiko k'ebyobulamu mu paalamenti Dr. Michael Bukenya gwe bakwasiza ekiwandiiko kyabwe. Nga bwe mulaba poliisi olunaku lwaleero ekedde kwezooba n'abayizi b'e Makerere abasoma obusawo. Bano abayizi babadde bawakanya enteekateeka ya gavumenti eyagala okuleetebwa okulaba nga bongezaayo akaseera okuva ku mwaka ogumu ogubakakasa ng'abasawo okudda ku myaka 3 nga tebannakakasibwa. Abayizi bagamba kino si kya bwenkanya kubanga bamaze ebiseera bingi nga basoma obusawo wamu n'okuwakanya eky'obusente obubaweebwa emitwalo 4 nga bali eyo bakola obusawo. Steven Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.